Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Ebyokola currently right now. Basebo ne banyabo amanya ze olwaliro Pastor Kamya Emmanuel eyazaalibwa mu mwaka gwa 1997 ennaku z'omwezi 2 September ewaffe eyo Issingo Kiboga yali Kiboga naye kati yafuuka Kyankwanzi ku kyalo ekyebugomorwa eyo nawe wabeera Ssingo yabeera Ssingo okay Ssingo yali Ssingo munene ava Mityana eno n'agenda akomera ddala ndoza ng'obuzayo mayiro 11 okutuuka Hoima Town. Okay. Yeah, so nga bwe mbagambye nti nzaalibwa ye Ssingo abazadde bange nkyayinawo omwo maama akyaliwo Salmu Nyangoma akyali mulamu naye omugenzi kati yali Pasco Mukuye Saalongo yawummula mu mwaka gwa 2009 yawummula era nzaalibwa maka Makatoliki era twali abaana bangi mu bamaama bangi naye nga olugendo luno lwalimu ebisoomooza bingi nga bw'omanyi famire ya mukyalo era otwagalawo nnyo obulamu bwe butandikira. Kati olugendo lw'okuzaalibwa lwa taata wange bwe yamala junior ey'okubiri n'agenda atandikako obusomesa grade mundoza we babayitanga ba grade 2. Junior ey'okubiri mu biseera bino eringa level ki? Ndoza senior 4. Okay. Oba senior 4 baseni sijukira bulungi naye n'agenda atandikako obusomesa kati obusomesa bwe yasomesa n'awasa maama yasooka kati maama ono ne bafuna obuzibu ne Nazaala we eyali jjajjaffe. Taata ono yali yazaalibwa omulenzi omu era ye yasembayo abaana abawala baali 7 n'azaalibwa kati maama n'amwagala nnyo olw'okuba alabika yajjawo ebibuuzo bingi mu famire naye jjajja mwami ono n'alabanga olaavu esusse n'amuggyako omwana ono n'amuwa mukwano gwe ekasanda. Laavu yalinamu bizibu ki? Yali yakwonoona mwana? Omanyi waliwo laavu eyonoona laavu ekotogera nga olowooza oyagala naye nga obulamu bw'omuntu obwonoona olina by'omufiiriza ekyo ku sayidi y'abamaama kitera okuleeta obuzibu tonkwatira ku mwana kati omwana ono n'ayagalwa nnyo ekisusse kati jjajja mwami ye n'amanya nti omwana ono kamumuggyeko n'amumuggyako n'amuwa mukwano gwe gye yakulira ekasanda eyo oyavaayo n'awassa maama ono gwe njogerako eyasooka naye maama ne Nazaala ne wabaawo obuzibu nti maama oba omutabani bwe yavanga mu kusomesa yayitiranga wa maama ekyeggula avaayo akiridde agenda okutuuka awaka maama alaba emmere gy'afumba gwagifumbira tagikola ki eyo enkola nga teyali ntuufu era ne wabaawo obuzibu maama oyo n'awa Nazaala we ekibumba ky'empisi n'afa n'awa Nazaala kati naye ng'amuzaddemu abalongo nakato ne babirye ne kizza kati nadduka kati wadduka nadduka ku mukyala n'awanga nkira ebunyolo eyo
kati bwawangangukira Bunyoro gyasanga maama wange Salome Nyangoma gyamuwaseeyo kati nze erinnya eryakamya ndijja ku sayidi eno ya taata kuba nze mubere biri ate mu maama. Okay. Kati bwe yavaayo eri Bunyoro kati eno gye baali ku butaka bw'obujjajja baali eno abamanyi ekiboga ku ddwaliro waliyo ngadda ebukuya tuli wakati wa Bukuya obujjajja buli wakati wa Bukuya ne Kasanda kati bwe yavaayo najja n'agula ekibanja ne Bugomolwa n'atandika obulamu obupya kati eyo gy'atandika obulamu bwe ne omukyala we kati ye maama wange ayo bakuzaalira nange gye banzaalira eyo. Okay. Yesebo. Wow. Kati ebyokusoma byonna wabikwatira eyo? Kati okusoma kwonna nkutandikira awo Bugomolwa kukubere abamanyi okubera genda Entwetwe abantu gye batya eyo gye tuva. Abantu batyawa? Entwetwe. Wa? Entwetwe. Waliyo ki? Kisuubirwa okubanga abantu babatya mbu balogo nnyo. Nange nali nkiwuliddeko. Nali nkiwuliddeko. Naye Mukama eyo gyatandisiza obulamu nentandika primary school. Kati primary school ngitandika mu mwaka gwa 78 awo naye olutalo lwa 79 batutaataganyamuko katonotono era tugenda okuddamu okusoma obulungi mu mwaka gw'ekinana. Mwaka ogwo gw'ekinana ntandika okusoma naye mujjukire nti olutalo ate olwaleero olwaleeta President Museveni mu buyinza lutandika 81 jjukira lwatandikira eyo mu 81 82 awo ebintu bitandika okutabuka era bwe bitabuka tudduka ku kyalo okwo tugenda kati ne tubeerera ddala Entwetwe mu tawuni era bwe tugenda Entwetwe nayina okukyusa essomero n'enzira Endibata Primary School eyo namalayo emyaka 3 nga nsomera eyo naye obuzibu bwaliwo nti mu kiseera ekyo olw'olutalo olwaliwo twali baana bato olutalo lwafiiramu abantu bangi era twatuuka okubanga mu kiseera ekyo nga tetukyatya mirambo kubanga mukeera ku makya nga bwe tukedde olwaleero musanga abantu babasaze babakubya amasasi waliwo ekiseera kyatuuka bakubako batta abasajja basatu ne babasuula mu kidiba ky'amazzi ate amazzi ago mwe twajjanga amazzi mwana nge twaganywa olwaleero weewuunya ekisa kya Katonda tetwalwala kolera baddayo sentre tugenda okuzuula nti ekidiba bakisuulamu abantu nga bamaze okwabika bazze ku ngulu. Bulijjo mwagendanga ne musena amazzi ne mugafumbisa ne munywa ate mumanyi kiri wansi teryamanyi kiri wansi tugenda okitegeera nga bamaze okwabika bavuddeyo abasajja basatu babasiba ne babakuba amasasi ne bagwamu bonna ne bavaayo nga bali ku miguwa ne baleka babatwala ne babaziika. Era yali nzibu eyo olwokubanga obudde butugoba njagala tubuukemu awo njagala tubuulire mu biseera ebyo ng'okula ng'omuvubuka kusoomozebwa ki kwogamba nti kuno kwali kunene nnyo mu bulamu bwange? Okusoomozebwa okusookera ddala kwe nasanga mu bulamu waliwo wembuuse nti maama eyasooka bw'azuula nti yali omwami waawasiza yakwata abaana bano babiri Nakato ne Kizza n'abasuulira omwami we ye taata waffe bwe yabamusuulira abaana bano abawala bo baali bakuzeemu kati maama wange yali muwala muto n'asanga obuzibu n'abaana bano abawala era yatuuka n'anoba n'atoleka emabega nze ne muto wange naye sisita wange ono babiri oba step sisita ono nampisa bubi nnyo mu myaka egyo myaka 6-7 awo nampisa bubi nnyo ebitonotono byenyiza obbagamba nti okusoomozebwa kwe nafuna na yankuba emiggo mingi nnyo nga okumanya nali mutya nga ne bwe mulaba obulabi empale enzitobya olw'okumutya okungi ennyo
olunaku lumu yakutochalinga nnyo. yes olunaku lumu yankuba nenti okudda awaka nensula mu lusuku naye eyo mu lusuku mba nsaliikiriza ku makya nengwa mu mbwa ezirunduze embwa nezinnuma katazi nzite neiba yantaasa kati bwankomya awo awaka sisita wange ono ekifo ky'oku oba okunnaaza oba okubaako kyakola nanzigalira mu kasenge mwe nali nsula nandeka omwo kati jjukira nti taata ono ebyobusomesa bwabivaako atandika okuba nga be bagula pamba yali marketing board eyo nga bagula pamba ayingidde mu byobusuubuzi naye yali taliiwo wayitawo ennaku nga 3 agenda okukomawo nga embwa bwe zannuma sinaabanga emmere bw'aba agireesa agiteekaawo sisita yakuggalira n'ateekako ne kufulu teyateekako kufulu naye nga olw'okumutya ennyo nali sobola yagamba togeza n'ovafuluma kati muzeeyi agenda okudda asanga obulamu bugenda banjoddeyodde bantutte ojjukira mu biseera ebyo ebiseera bya president yaliko Idi Amin ebyobusawa baliwo awo ne sabbuuni tewali buli kintu tekyaliwo byali bizibu nnyo ebiseera ebyo nga tuwozesa ebyangu oluusi nga ye sabbuuni nga bino ebikozesebwa nga bizibu nnyo okubaawo bantutte w'omusawo yali musawo akuba empiso omugenzi oyo omugenzi Koyada banzijanjabye teri yaŋŋema na rabies mwana Katonda yammanya wakivuunuka otya ekyo mukama yansaasira n'empona okay awatali gamba nti oba banzijanjabako rabies oba okunkebera kuba obusobozi bwali tebuliiwo ate nga n'amalwaliro tegaliyo ebiseera ebyo naye mba ntandika okuwona emiggo emingi ennyo gye yankuba naki muzeeyi amukubye emiggo muzeeyi bwe yagenda olunaku lumu antuma kati ngezaako okusituka nennemwangwa ngezaako okudduka emabega waaliyo omuyembe naye wansi w'omuyembe emirandira gy'emiyembe nga bw'ogimanyi bwe gwantega n'engwa nga waggulu awo waliwo ekisaanyi abamu abamanyi ekisaanyi kye bayita ekya sekesa akiraba yamenya bumenyi muggo guno gwe yali akutte n'akwata ekisaanyi kino n'akinsonseka mu mugongo. Ani oyo? Sister kati mu kusika esweta njagala olabe nsika ekisaanyi kino bwe kyetooloola nemba nga ate ayokeddwa butto mugongo gwonna ng'ogyeko ekyo mba nkyalwana n'ekyo olunaku lumu tocha yali y'amaanyi mpita mu bulamu nansibamu omuguwa obunaanansi buno obwamaggwa nankulula kwegamba tocha yali y'amaanyi nnyo kati taata wange ono agenda okulanga ebintu bitabuse omukyala wanobye tamanyi olwo ne maama yo neyadduka nadde yasayiriza Fort Portrait eyo simanyi Katonda bw'ataasa akomawo naye agenda okukomawo nga kumpi n'atera okufa era muzeeyi agamba mwanyinaze ono n'amugamba omanyi olabika toli mwana tosobola kukola kino muno naye Mukama antaasa naye nayogera ekigambo mu buto obwo naye bwe ndikula ono ne bwe ndiba nfunye omukisa sirimuwa kintu kyonna mu olw'ebyo bye yakuyisaamu olwo yampisaamu naye byankosa mu maaso ndoza kankano neyo katono nti saamanya nti nsize ensigo ey'obukyayi bwekyo kiwali osazeewo omutima gwo kyenali nsazeewo omutima gwange era bwe ndokoka obulamu butandika okuba obuzibu ennyo lwakuba ebyokusoma sigenze nnyo bwe ndokoka ndokose nebuuza ebibuuzo nga tugambye ndokokera ku prayer palace lwaki ndokokera ku prayer palace be nali nabo mikwano gyange be twalinga nabo wano mu Ndeeba awo abamanyi awo kati yali ebiseera ebyo yali Caltex ne munda awo nga batunda spare parts be baali mikwano gyange basabira ku prayer palace eyo naye wano najjangawo nnyo mu overnights mu biseera ebyo
dokita yali aweereza n'abanga Apostle Bunjo, Sara Bunjo, Mama Nsumba, Mwami Nsumba. Mama Nsumba oyo yafuuka mukwano gwange wano nnyo era amanyi olwokubanga wajjangawo najjangawo n'afuuka mukwano gwange naye badokita ne Maama Frida twatyanga nnyo abasumba nga mutyo okubasemberera nga tulya basemberera nga bw'ofunayo gw'ofunye oyo yafuuka mukwano gwo naye bayabasumba nga tubatya tobasemberera. Okay, kati kyenjagala okubuuza embeera eri gye wayitamu eyo yonna tokya abantu abasinga basigala nga bali psychologically disturbed. Ekyo wakyovakaminga otya kubanga katukulaba olwaliro tukuleetedde wano oli high flyer. Abantu abamu bafuna embeera ezifaana bwe zityo, obuwongo obutera okukosebwa ne babanga ebintu ebimu babivaako ne beekyawa ne batabaako na bye bafuuka. Ate kati abantu betwogera nabo mulimu abantu nga balina bye batokyalinze. Omuntu asobola atya okuvakaminga tokya efaanana bwetyo netakosa magenda ge? Ekibuuzo ekyo kirinamu obuzibu nti waliwo atugoberera nga talokokanga naye ffe katwogere eri ffe abaalokoka. Ndowooza olugendo olusookera ddala nga bagambye nti ng'oggyeko biri okusomozebwa kwa sisita wange naki ate oluvannyuma simanyi ngeri gye nafuna ulcers, peptic ulcers, obulamu ne butandika okuba nga bukozesebwa. Ekyo tukiwulidde mu profile. Kati nga nalwala nnyo natandika okusanga obulamu bw'okulwala naye kati tokya eno nakula nayo era nga sina muntu gwe neesiga. Ate ekyokubiri nga nafuna trauma munda munze nga ntya buli muntu. Manyi nti buli omuntu yenna asobola okukola nga byakola. Kati nakula nakyo nekyantawaanya okumala ebbanga ddene era nekizimba obukyayi bungi mu mutima gwange. Naye mu bintu Katonda bye yasooka okunkolera yasooka okumponya era bwe mba mbuulira enjiri mbuulira abantu nti nze ndi bujulizi wa kuwona kuba saamanya ngeri gye nawona buno obulwadde obw'omubiri naye kiri eky'omwoyo kyalwawo ng'olwanagana nakyo. Bwe ndokose simanyi kwegamaze simanyi nti kizibu kuba waliwo ebintu ebimu byotamanya nti okinamu obuzibu kuba tekikuluma naye gwolooza bwe bulamu. Naye bwe ndokoka mbadde ku prayer Paris awano nzijangawo mu overnight naye batandika okubuuliranga enjiri babuuliranga enjiri ntandika okwezuula. Olwo embeera eyo tewagitwalako wa musumba yenna for counseling? Wakyesigaliza? Agyesigaliza nkugambye nga buli omu tolowooza nti bano abasumba bengambye nti twatyanga abasumba abamu oba tebatutya lwa kuba nti bazibu naye olw'ekyo ky'oyina munda muggwe ky'otamanyi otya okusemberera abantu. Saakitwalako wa musumba yenna era sijagamba nti nze nali manyi nti nina ne psychological problem naye nga nze abantu mbeewala bwewaze naye oluvannyuma ntandika okugenda nga neezuula mbagambye nti wano mundeeba mbaddewo ndi mu bya lubricants ezo naye bwe ndokoka byalimu amagendo. Kati amagendo gano ntandika okulaba nga ebintu bino si birungi ng'oluusi ebintu bino ebintu bijjana mu barakisi eno yali wano mu lubiri omwo yali barakisi y'amagye ng'oluusi gye tubijja nga tubinona mu bifo eby'enjawulo naye ntandika okulaba nga omulimu guno ng'oggyeko bannakenya abajja ba national oil n'ebirala ntandika okulaba nga omulimu guno tegujja kunsobozesa kuba mulokole mutuufu. Ntandika okwesikamu naye bwe neesikamu ntandika okunoonya kiki kyenzizaako kyengenda okukola. Olwo ntandika okusembera mu kkanisa ntandika okufuuka omulokole eyeewaayo ali serious. Kati ebimu ntandika obizuula nti nina obuzibu
sisanyuka ng'abalala basanyuka kubanga enjiri etubuuliddwa essanyu liva munda oteeka okubanga munda weeyagala naye nga nze munda seeyagala n'ekyawa nga siri wa ddembe. Kyenjagala awo olw'okuba nti tulina budde kwogera bintu byonna, kyenjagala awo tubuuke tugendemu kati we twogera kati wawona nawona kama yakusumulula katono nnyo mpona ntya ako kankaleete ako kenjagalira ddala kuba waliwo yeetaaga okuwona. Kati bwe nva mu Ndeeba wano embeera etuuka egaana ntandika okusulako emasajja eyo naye nga tekyeggulo njirya wano mu Ndeeba oluusi nvaawo ssaawa 5 ntambuza na bigere ŋŋenda masajja nga nate okutuuka eggangu naye namalako emyezi 8 nga n'ebisatu ebirinnya takisi okuva wali ku mbuzi ogenda masajja nga sirina okumala emyezi 8. Ekyabaawo siina sente ezo n'obulamu bwatuuka gino emirimu gyonna gyatuuka ne gikubwa nga bwe mugambye nti byalimu amagendo kati ne revenue mujjukira ebiseera ebyo ne VAT atandika ayingirawo ebintu bikyuka bifuuka bizibu ne ntandika obulamu obupya obulamu buganyi nsula amasajja eyo ntambuza bigere okuyingira ekibuga okunoonya obulamu naye bwe nvaayo ntandika nfuna ennyumba wali ku Kabaawo Mutundwe. Kati bwe ntuuka e Mutundwe waliwo amabanja ge nali nina gagenda gakula batandika okunoonya nga nezisasula sizikola ki siziina naye mba ndi sayidi eyo nga nti naye Mukama wano wentuuse ndi mulokole nalokoka ndokoka 94 wano bw'otanyamba naye nga kanoonye gye basabira buli lunaku maliriza ntuuse e Mutundwe wa Pastor Tom Mugerwa kuba bo basabanga buli lunaku ate nsembedde ndi wali ku Kabaawo. Kati eyo bwe ntuuka eyo gye neezuulira ate nnyo nga basomesa kukusumululwa naye kati okusumulwa nze kwe nali simanyi nti yeri munda ndi mulwadde nnyo. Batandika okubuulira oteeka okuba n'essanyu oteeka okuba n'emirembe Katonda atandikira munda najja ebweru eyo gye neezuulira nsumululwa ntya baŋŋamba olina okuweereza Katonda ntandika okufuluma okugenda okubuulira enjiri mu makomera Mukama mpisa okutandika okubuulira enjiri. Kati mu komera eyo gye ŋŋenda nembuulira enjiri abantu ne balokoka. Kati mu kulokoka bwe njatuza abantu obulokozi ne komera ya wano poliisi ya wano gye bayita Katwe Kibuye wano abasajja bwe balokoka olunaku olwo lwenfuna kye bayita essanyu munda mu mutima gwange. Ennaku amaziga okwekyawo byonna ngenda okufuluma ekkomera so nayingira mu lya mubiri naye Katonda anfusumulula mu ly'omwoyo okuva ku olwo lwenfuna obulamu bwe nali siina ebbanga lyonna. Tewali akutaddeko mikono teri yanteekako mikono tewali akukansolinze teri yankansolinga naye ekyo kye nakola bwe navaayo abantu nga balokose ne ntandika okulaba Katonda nga nanga mmanyi Katonda yampita Katonda njagala kwegaba nofuuka wadira obulamu bwe sibanga nabwo obulamu olwo tukubireko mu ngalo. So ekyo kitegeeza nti abantu basumulwa mu ngeri za mirundi mingi naye okwenyigira mu mulimu gwa Katonda wewaali breakthrough yo wewaali deliverance yo. Amazima gali nti Katonda si ddiini. Ekintu kyonna ekiddiŋŋanibwa ebyefuuse eddiini olw'okuba Katonda si ddiini nze yansumululira mu kufuluma kuweereza ate omulala bamusaako emikono ate omulala asobola okwesabira ng'omuntu n'agana navudde mu service bwe baatugambye tumugolole emikono osobola okufuluma nga okoze eki Mukama akusumuludde akuwonyeza. Kati Katonda enkola ze nnyingi olw'okuba ye Katonda wabo bonna abalina omubiri era teri kiyinza kumulema okusinziira nga bwakoze eki bwayagala. Ate taata njagala okugamba nti ne bwe tuba tutunuulidde Yesu tulaba ebyamagero ebifaanagana naye enkola si ze zimu, enkola za njawulo.
Yes. Ne mu byamagero bye yakola nga bifaanagana naye enkola ebikola mu ngeri za njawulo. Okay. Kakati njagala otubuulireko tukuleetedde wano olwaleero nga ofuuse ebintu bingi mu buweereza oli established business n'ebintu ebirala. Kati twagala otubuulireko ng'ogyeko wali Katonda akusumuludde naye obuvumu obujjawa biki ebikuyamba eventually n'otandika ministry n'okola ebintu byonna by'okoze. Omuntu eyalina beginning efaanana bw'etyo full of torture n'oba nga tolina muntu yayogerako naawe n'akuwa inspiration weesitula otya kubanga eri abantu abalinze ababasitula naye gwe tutubuliddeyo omuntu yenna yakusitula. Kati omuntu asobola atya okwesitula biki ebisobola okumuyamba n'ava mu mbeera eri kuba eyo embeera ereeta okwenyooma n'obutekkiririzaamu. Sijja kanjiremu Katonda sijjaga nti neesitula owulidde nti nayita mu mikono gya nga ba Dr. Serwadda naye nga tobatuukirira nga sibatuukiridde naye ekyo kyebampanga okuyita ku kituuti kyajja kizimba obulamu bwange. Anti kati musumba ekindeetesa ekyo era waliwo omuntu ng'ali wansi w'omusumba bali wano abalala bali ku TV bali ku radio nga ye newankubadde bamubuulira enjiri kati ffe tugibuulira naye yitawo buyisi gamba naye mmwe abasumba bye mwogera temumanyi byempitamu. Kati omuntu asobola atya okuva mu kanyomero ako kafaanana bwe katyo? Ekimu ku bintu bye njagala atulaba era atuwuliriza naffe abali wano nti Katonda gwe twakkiriza ayina Bayibuli nga bwetugamba mu by'omirembe ekyokubiri essula 16:9 nti amaaso ga Mukama gatambula wano na wano okubona ensi zonna anoonya omusajja oba omukazi ayina omutima ogufaanana gutya omutima ogutuukiridde gy'ali ogumuyaayaanira. Kati bwe ndokoka waliwo ebyanditira okulokoka lwaki mu mwaka ogwo w'ekyenda nasanga obuzibu nti nayinayo omwami omu yaŋŋamba njagala tugende ffenna omperekerekoko tugende ye Congo simanyi njagala okutandika bizinesi neki. Bwe tutuuka ku mwalo ebutyabwa bannemesa kuba nali sina biwandiiko bimala basomoka bagenda bwe baba bagenda eryato eryo ligwa mu nnyanja ennaku z'omwezi nga 6 April. Kati ekyo byebimu ku bibuuzo ebyajja mu bulamu bwange nga nti naye singa nagenze n'abantu bange tebanditegedde na wagendaze. Bwe nvaayo nkomawo mu Gwokutaano 29 wano Mondeeba nina muto wange gwe twabeeranga naye agwa kabenje wano baali bava okuziika kubayita ababiri awo ku roofing zaawo ku 6 bagwa kabenje afa. Kati bwafa ebibuuzo bitandika okujja kyekiriwo nze kindeetera okulokoka. Omukyalo ono yafuuka mukwano gwange naye wano nga ye mulokole asabira ku Paris bamukuba amasasi wali namasuba. Kati ebyo bye byansindika okugenda okulokoka nga ndokoka kugenda mu ggulu kuba nali mmanyi nze nzirako ekyabadde gwoli bano bonna bagenda bafa naye nteeka okuba nga nze nzirako. Kati ebyo byandeetera okutya ennyo Katonda n'okubanga abalala emivuyo gye bakola oba bo bajja ne bawulira ne kibayitako nga nze mmanyi nti bwenzannyira nkola ki ngenda kufa. Kati buli kigambo ekyabuulirwanga nakikwasa maanyi kuba sandyagadde kufa nga ndi muto. Bw'aba Katonda ono gwe bambuulira asobola okumponya biri byenzize ndaba ajja kunnyamba. Kati nze entiisa ya Katonda nayina nnene nnyo kuba nayagala okugenda mu ggulu. Okay. Wow. Njagala ngenda kuwa obudde obusingako tugende wali ku kituuti naye ng'ekimu ku ebyo bye njagala otubuulireko lwaki abalokola abamu babeera mu kkanisa obulamu ne butakyuka babuulirwa enjiri y'emu bali wansi w'amafuta geegamu abamu ne bakulaakulana abalala ne batakulaakulana. Kati ekyo njagala okigatte mu ebyo ebikuyambye okufuna breakthrough. So kati ebintu bingi ebireetera omuntu okuba mu kanisa n'atafuna mu kanisa. Ekisookera ddala
amafuta g'otassaamu ekitiibwa tegakola mu bulamu obwo. Omusumba akusumba bwe guba nga omutima gwo teguli wamu naye, kuba Bayibuli egamba mu Amosi 3 olunyiri 3 ababiri bayinza okutambulira awamu okuggyako nga batabaganye. Kati bw'obeera mu kkanisa nga musumba woono Katonda gwakuwadde gwoyita spiritual father wa spiritual mother nti okumudownload, katukozesa ekigambo ky'Olungereza downloading, okumusikako ekyo kyali oteeka okuba nga ogenda kukakkanira ekyo ekiri mu bulamu bwe. Era ntera okuwulira abantu abagamba mbu ayagala double anointing. Double anointing tebagisiibira, gwe ginoonye mu Bayibuli. Bw'ompaayo double anointing gye basiibira gy'ogenda n'osiiba ennaku 4. Double anointing eva mu kukakkanira oyo Katonda gwakuwadde. Ekyaleetera Erisa okutwala double anointing ng'agijja ku Eriya kwali kukakkana wansi w'amafuta gaali ku Eriya. Kati okutuula wansi w'omusumba oba mu kkanisa nga ebiri mu kkanisa tobitwala, oba ojja kujjanga n'oddayo, ojja kwokya emyaka, ojja kutuuka okubanga ofuluma ogenda awalala, oyokya emyaka n'awalala okutuusa lw'oligenda mu ggulu oba eggulu likuleme. Lwaki? Nti Katonda takusimba wantu nga tewaliwo kikyo. Teri ali mu victory nga Katonda tayinaawo kikye. Kisinziira okimanyi oba tokimanyi. Okutuulawo okwo kikugwanira okubanga omanyi lwaki ndi wano. Jjukira Bayibuli nga bwe tugamba mu Zabbuli 17:20 atuma ekigambo kye ne kituwonya nti buli omusumba lwayimirira ku kituuti kino oba abasumba abali Katonda baatuwadde ku kituuti kino, ekigambo kye batuwa kiina amaanyi mangi nnyo okukyusa obulamu bwo oba obulamu bwange ne baba tebankutteeko. Kati nze kasitampa ekitiibwa ekyo ekigambo ekibayitamu automatically ekyange mba nja kufuluma nakyo. Amen. Musumba, nze njera nnyo okufuna prayer requests. Naye waliwo prayer request eri common ennyo. Era ne mubali wano otumaliza service waliwo akutuukira nagamba Musumba, financial breakthrough. Abantu bagala financial breakthrough. Njagala nkuwa obudde kaakati tugabane naffe ng'Omwoyo Omutukuvu wanabakulungamiza. Omuntu asobola atya okubreakinga through financially naddala omulokole. Bakolera eri mu communities n'abantu abalala abatakkiriza na Katonda, abamu ne balaba nga bo balinga abali obulungi bakulakula naye mu kigambo gye bayita financial breakthrough oba engeri Katonda gy'asobola okuyambamu omuntu. Waliwo kye sibabuulidde, njagala obategeeza nti ekiseera kyange natuuka okuwasa naye nga amazima ne ssente tewali. Era ntiro bagamba nti nze omukyala bampola muwole kuba nagenda nakala amaaso negenda nentuukirira maama azaala mukyala wange Grace ne mugamba muwala wo mwagadde, ebigambo sina bingi, ne mugamba naye njagala okutegeeza nti ntya Katonda ntya okwenda naye mbadde nsaba mbeera omwana. Teyasooka mumpa nansindika ewa taata azaala mukyala wange, taata teyabitegeera. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Naye ne batuula ne bagamba nti naye omuntu ono si muyaaye, singa abadde muyaaye yandibadde yamutwala. Mumuwulirize, mumuwe omukisa annyonnyole kyagamba. Ne bantuuza ne mbabuulira. Bwe bambuulira ne mbagamba byonna mbitegedde. Taata n'agamba kale situunda mwana wange naye nga biwanvu. Ne bamumpa era ebbanja nalisasula luvannyuma nga bamumpadde. Kati obulamu butandika nesanga nga bwe naddeeyo ennyumba eganye nensula naye waliwo oluganda ekabowa
enyumba bwe yagaana manya okupangisa kuganye ne tusula mu ddiiro ly'oluganda omugenzi Kayizi Mukabowa okumala omwaka gumu n'ekitundu mu ddiiro ly'oluganda. Kati bwe tuba tujja ku finances, obwavu si bulwadde nti okeera ku makya n'olwala n'ofa. Buli muntu asobola okuva mu bulamu bw'obwavu. Era Katonda gwe twakkiriza ye Katonda asobola okusisinkana obulamu bw'omuntu yenna wansi w'eggulu. Oba background efaanana etya oba efaanana eyange, oba omukyala bamukuwoze nga bamumpola, oba osula luddawo olwaleero, njagala okubategeeza nti eyo embeera si bulwadde nti ojja kufa. Ekisooka bw'obanga oli mulokole nga bwe tuli abalokole abali wano, ate n'atali mulokole, njagala okutegeeza nti bw'ojje wa Yesu byebimu ku ebyo Katonda byakola mu bulamu bw'abaana b'abantu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ekimu ku bintu bye njagala okutunuulira ettontoli manya amakya ga leero, Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Tugendeko mu kitabo kya ebikolwa by'abatume essula 10. Ebikolwa by'abatume essula 10 n'olunyiriri olusooka. Weewaawo tuli mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essula ya 10 olusooka. Waliwo omuntu mu Kayisaliya erinnya lye Koluneriyo, omwami w'ekitongole ekyayitibwanga Ekitaliyaano, omwegendereza atya Katonda wamu n'ennyumba ye yonna, eyagabanga ebintu ebingi mu bantu n'asabanga Katonda ennaku zonna. Oyo n'alaba mu kwolesebwa mu lwatu nga mu ssaawa ey'omwenda ey'emisana, malayika wa Katonda ng'amuyingirira ng'amugamba nti Koluneriyo. N'amwekaliriza amaaso n'atya n'agamba nti kiki Mukama wange? N'amugamba nti okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye okufuuka ekijjukizo mu maaso ga Katonda. Birinnye okufuuka ekijjukizo mu maaso ga Katonda. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Bassebo njagala bategeeza nti omuntu yenna agenda okufuuka ky'ateekwa okufuuka mu biseera bino oteekwa okumanya enkola za Katonda. Omusajja ono Koluneriyo bino byonna bimubaako yali tannaba kulokoka. Naye Bayibuli egambye nti omusajja ono Koluneriyo ow'ekitongole Ekitaliyano yali musajja musirikale, omusajja omwegendereza, omusajja atya Katonda era n'ennyumba ye yonna, era omusajja yali omugabi n'okusaba. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Olwaleero njagala tukkiriziganya abooluganda nti ekkanisa eyina okusoomoozebwa oba kwe tuyina naddala ffe abayimirira ku kitooti ne tubuulira nti abantu babuulidde okusaba naye tetubabuulidde bulamu bwabwe oli obw'okulaakulana mu bulamu. Omusajja ono asaba, tumulaba akola, alina omulimu, tumulaba ng'agaba. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kati abooluganda, kyentegedde oba kyenzize nzuula nti mu buweereza, emyaka gye maze mu buweereza, abantu bwe tutabayamba yalowooza nti essaala esobola okumuwa omukisa n'agaggawala naye nga takola. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Njagala bategeeza nti okusaba, bwe tumala okusaba ate tuteekwa okufuluma, kubanga Bayibuli egamba nti anaawanga omukisa emirimu gy'engalo zo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Katonda njagala okutegeeza nti bw'onoobanga onoofuuka omusajja n'omukazi ow'amaanyi mu mulembe gwo, abooluganda njagala tuddeyo tumanye enkola za Katonda. Kuba Bayibuli tugamba mu Yokaana essula 5, Yesu atuuka okugamba bali be yali nabo n'abagamba nti kitange akola nange nkola ne leero. Bw'aba Katonda akyasobola okukola nga ne Yesu akola, olwaleero mulokole ki ekimugaana okukola? Abooluganda ntandika nti olugendo lw'okulunda. Nina mukwano gwange yatuuka n'abanga ampanga sente buli wiiki nga yampanga emitwalo ndowooza 5 nanga pasita z'amata. Naye yatuuka ekiseera nanga musumba njagala kuwa amata omulundi ogusembayo.
n'akwata emitwalo 45 n'azimpa. Naye mutima gwange nakimanya bw'aba mpadde amata omulundi ogusembayo ngenda kusigala ntya nga nina amata. Nakwata sente ezo nengenda nenzigulamu ente. Emyaka ndoza giringa 18 giyise emabega. Okusobola okuba n'ente abooluganda kino kyali kya magero. Naye nsobola okukwata ekyamagero kyenfunye olunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 6 nenkifuula omukisa, kuba ekyamagero bwe kijja leero enkya kiyinza obutakola ki. Nensobola okukwata ekyamagero kino Mukama ampadde akakadde kyamagero, naye akakadde kano nkafuula ntya omukisa mu lugendo olw'ebyenfuna. Kati ekyo kineetaagisa okubanga sijja kugenda mugambe Mukama nkwebaza buli lunaku nfuluma nsaba ekyamagero. Kati nsaba omukazi n'omusajja atugoberera n'ali wano olunaku lwa leero nti teri muntu Katonda gw'atawangako kyamagero. Buli omu ali wano yali afunye ku kyamagero. N'ekyamagero ekyo kuba Katonda Bayibuli tugambye mu ngero 24:5 omuntu ow'amagezi aba w'amaanyi, omuntu ayina okumanya aba n'obuyinza. Nsobola okufuna amagezi ng'ono bwe yampa emitwalo 45 nemmanya nti bwe mba naabeera n'amata, era njagala okubategeeza emyaka 2 egiyise mu nnyumba ewange sigula mata, siddangayo gula mata, sigula mmere. Mukama waffe yeesiibazibwe. Sigula hane, n'ennyama njigula lwakuba sisobola, kubanga buli lunaku nja kukola ki? Nja kugisala. Naye bwe mba nkyagadde, ayagala pooko nsobola, embizi nziina, ente nziina, embuzi nziina. Mukama waffe yeesiibazibwe. Lwaki? Ekimu ku bintu bye nategeera nti okusaba kuno tekummala, okusaba kunnyamba. Nga emmotoka bwe bagiyiwamu amafuta, bwe nzijja wano ku Victory ne bampa ekigambo, mbanga agenze ku petrol station ne banjiwamu amafuta, ne ngenda ntuuke gye nteeka okutuuka, nkole bye nteeka okukola. Kati abooluganda abasinga obungi tufudde Katonda atakola, nga tufudde Katonda omunafu, kubanga enkola za Katonda abamu tumanyiko za mulundi gumu. Noonya okubanga Katonda ansanga wentudde. Era tusanze obuzibu nti abasinga obungi tufuuse baweereza ba Mukama. Mukama yampita. Mukama yakola ki? Yampita. Ekitinda Christian Fellowship gyensumba ntera ogamba abasajja bonna ne bagamba buli omu anzigireyo engalo. Omusajja yenna nawano nkugamba enkya ya leero, bw'obanga omusajja oyo gw'otudde naye engalo mpeweevu ng'ez'amaama gw'atudde naye, omusajja oyo njagala omutye. Bw'aba talina ofiisi y'amaanyi gy'akolamu mubbi ku kyalo, kubanga engalo ezo bwe ziba mpeweevu obulamu bwa butambuza atya. Teri ngalo za musajja zisekwa kuba mpeweevu. Zikwate mwezi omusajja akuliraanya awo. Era bwe ziba nga mpeweevu mubuuze ofiisi yo tugisangawa. Mukama waffe yeesiibazibwe. Ziteekwa okubanga zinoonya obulamu bwo, okubanga famire yo. Mukama waffe yeesiibazibwe. Okubanga obulamu bwo bulina kye bukwatako ekigenda okugasa famire Mukama gy'akuwadde. Mukama waffe yeesiibazibwe. Katonda atuyita tuli banafu naye tatukuumira mu bunafu. Akwata ebisirusiru n'abireeta nga bijja mu kanisa, ne tebiba bisiru nga biri mu kanisa, abiwa amagezi. Bayibuli egamba mubuulize ssuula 2:26, Bayibuli egamba nti asanyusa Katonda amuwa amagezi. Asanyusa Katonda amuwa ki? Amagezi. Amagezi ago gakole ki? Abooluganda mbalaze gye mpidde
abooluganda bansuzizza ntambuza ebigere naye obooluganda namanya ekigambo kimu nebaza mukama olwa maama wange akyali mulamu. Maama wange yatugambanga ekintu kimu naga nti mwe musome naye nga musoma ennyonyi ezo muzira nti ennyonyi ezo muzira nti nti ennyonyi eyo bwe gyegenda ejja kukka naye agigoba oba agivuga bw'atuuka ajja kulya emmere. Kati bwe muli ebyokusoma tebibayambye emikono gyammwe gibayambe okuba nga muba mu nsi. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Nawadde nnyo mukono omukyalo omu yampa akantu akanyumira naga nti ennyonyi bwe beeyita mu bbanga, omusajja omu yalibuuza mutabo naga nti ennyonyi eyo gy'olaba mu bbanga olowooza eyenkanawo naga ntono nnyo. Namugamba okakasa bwe yamutwala ku kisaawe namugamba nti ennyonyi eyenkanawo naga nti ennyonyi nnene nnyo. Namugamba nti ekyo n'eri Katonda waffe bwe kiri. Katonda waffe buli lwe tutamusemberera abanga ennyonyi eri ewala mu butono bwayo, ne gye tukoma omusemberera gye tulaba obunene bwe n'obukulu bwe. Gy'onookoma okunoonya Katonda n'okusemberera Katonda, ebimu ku ebyo byagenda okuwa oyinza okuba nga tewagenda nnyo wala mu by'okusoma, naye amagezi Katonda agatadde mu bulamu obwo. Abafuuse kye bafuuse abamu tebayitidde mu kusoma naye bayitidde mu Katonda gwe bakkiriza. Nsaba tutunule omusajja nti omusajja ono Koloneriyo tumulaba nga atya Katonda, famire ye etya Katonda, tumulaba mukozi, tumulaba asaba, ate tumulaba n'okugaba akola atya agaba. Abooluganda ekimu ku bintu ebigenda okutuyamba njagala tubiyige kasedde kaziweddeyo, njagala obategeeza nti abamu tuli ku receiving end. Oyagala abasumba bakuteekemu ekigambo ate n'okuwa bakole ki bakuwe, naye ate gwe toyina komyawo. Abooluganda Bayibuli egamba emmeeme gabaagaba yeekola ki yegejja. Akodowala yeeyongera kola ki mu engero 11 olunyira 24. Akodowala yeeyongera kwetaaga oba kimutwala mu bwavu. Njagala tumanye Katonda nti abooluganda Katonda ono bwe tutegeera enkola ze tujja kusaba tukole ate n'okuwaayo tukole ki. Olwaleero waliwo omukisa oguliwo abamu guno omukisa okugula ettaka ly'ekisaawe n'okuzimba ekisaawe. Okimanyi nti gwe mukisa Katonda gwateereddewo mu mulembe gwaffe? Agenda okuyingira mu ekyo, teyeetegekera yekka. Teri Katonda ayinza kukola kintu kinene ne weenyigira mu kintu ekinene gwe n'osigala emabega, tekiriiyo. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Katukozese ebiseera bino Katonda byatuwadde tumanye nti okumulokole okubeera omwavu si lwakuba nti Katonda ayagala tubeere abaavu, kubanga obwavu Yesu yabusasulira mu Bakolinso ekyokubiri essula 8 olunyira 9. Yali mugagga n'afuuka omwavu. Ffe tusobola okugaggawala naye gwe Katonda gw'ayagala okugaggawaza oliredde. Ekisooka nga mmaliriza, omuntu yenna okugaggawala oba okufuuka kyateekwa okufuuka olina okusooka kusumulwa mu ndowooza yo. Endowooza yina okusooka okuvaayo. Abamu tuwekutte ku bintu ebyayita, omanyize saasoma, omanyize munnayi teryenanyamba. Mujjukira omusajja yali ku kidiba ekyamuletta okumala emyaka 38 ku kidiba, alinda ani amuyamba. Mbalazi wali wadde abasumba nabatyanga ntandise n'okugenda mu basumba luvannyuma nnyo, si lwakuba nti tebaaliwo, naye nange neerwanako nenga nti wadde mbatya naye kanzikirize ekigambo kye bampa nkitwale nfulume nakyo. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Abamu twekutte ku bintu ebitagenda tuyamba, twekutte ku bantu omanyize bandoga. Mu bulamu bw'ensi eno teriyo ava mu bulamu butaliimu kusoomoozebwa. Era nsaba bamaama, maliriza bamaama muyambe abaana.
abaana abamu balwana entalo ezitali zaabwe. Omanyi omukazi oyo ye yabalemesa okubeera obulungi, naye abooluganda oyinza n'okwesanga obufumbo bwalema ggwe, naye olw'okuba olina kye weekwasa n'osiga ensigo mu baana. Kati abaana batambula mu bulamu, bali mu kanisa, bava kanisa ku kanisa. Omanyi musumba bandoga anoonya kansolingi bamugye mu ddogo eritali naye obooluganda. N'olwa obukyayi bwe bamuteekamu, olwaleero yalowooza obuzibu bwe buli sayidi eri, naye obuzibu nga tebuliiyo, ng'obuzibu bwe ndowooza ye. Obuzibu twesanze abaana ba Katonda abalokole batya n'okukozesa abalokole bannaabwe. Abooluganda ye ayagala alowooze nti ajja kusaba busabi. Abumu n'obwesigwa butulemye, ne tuli mu nnyumba eyo esomesa obwesigwa. Omuntu nga mulokole naye nga si mwesigwa, kubanga abooluganda omuntu yenna anaafuuka kyateekwa okufuuka financially. Abooluganda kapita asooka si ssente, kapita asooka bantu. Katonda bw'akuwa abantu aba akuwadde obugagga obusooka. Kubanga ezo ze connections ge madaala. Olwali abooluganda olugendo lwange luwanvu. Abooluganda Mukama ataddeko ekisa nange oyo gw'owulidde gy'ava atayina kino. Ensi eno abooluganda Mukama agimtaddeko, ngitambudde. Asia ngenze, South America ngenze, mu Europe, wano Africa. Naye abooluganda si lwakuba nti ewaffe gyemba walungi, naye Katonda asobola okufuula obulamu bw'omuntu yenna. Njagala okozesa omukisa Katonda gwakuwadde, ng'oli wansi w'amafuta ga Katonda g'atadde ku basumba be, ku basumba baffe mu kifo kino nammwe abali gye muli. Ekisooka nsaba ogassemu ekitiibwa. Ekyokubiri twala ekigambo. Ekyokusatu fuluma obeeko ky'oteekako engalo. Mukama ajja kuwa omukisa ky'oteekako engalo. Anaaba omunene atandika n'ekigere kimu. Abooluganda abamu balowooza nti okufuuka ab'amaanyi ajja kusooka kufuna kapito w'amaanyi nnyo. Abooluganda Katonda gw'awadde omukisa n'omutwalo gusobola okumujja mu mbeera. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Nze mmaliriza bwe nti nze olwaleero omuntu bw'ampa ekintu nsooka kusaba ne mugamba nti Mukama guno mugaati oba nsigo. Si buli kye bampa nti nkiteeka mu lubuto. No, waliwo ebimu nga si bya lubuto, ebimu nga ye ntandikwa Katonda gy'anteereddewo. Nsaba mukwano gwange ali eyo naawe ali wano, teri Katonda kyatasobola kukola, naye obusobozi bwa Katonda buli mu ffe. Kubanga Katonda bwe yali atonda eggulu yali esigaliza, ensi n'agituwa. Ensi bwe yagituwa, olwaleero buli muntu waali waliwo omukisa. Obuzibu lwakuba tolaba mukisa, naye omukisa gwo weeguli. Saba Mukama azibule amaaso go olabe omukisa, kubanga Koloneri tumulabye Katonda nti olwaleero kino kizze ng'ekijjukizo byonna by'okoze. Mukama ayagala kuwa omukisa. Naffe tugamba mu 2025 tutuno tuli mwezi gwa 8 nnaku z'omwezi 6 waliwo Katonda gwagenda okutandikako. Omwaka wagutandise bubi naye ogenda kumaliriza ng'oli bujulizi. Ekiseera ekisigaddeyo si kyekikulu. Manya ekiseera ky'omazeko si kyekikulu. Neetaasa ekiseera ekiri mu maaso go eky'emyezi egisigaddeyo obeeko ky'oyiikiriza, baako ky'otandika nakyo. Ky'otandika nakyo Katonda agenda kiwa omukisa, akikubiseemu nga bw'olaba ku byennyanja biri ebimeka ebibiri n'ebigaati 5 kasentandikwa yabaawo. Baako bw'otandikira, ebiddako birekere Katonda. Katusabe. Katonda kitaffe omulungi, njagala okwebaza olw'amakya gano g'otuwadde. Ssebo si lw'amaanyi si lwa buyinza, naye olw'Omwoyo Omutukuvu otuyinzisizza, nange ompadde omukisa guno Taata gw'okubeera mu nnyumba eno olunaku lwaliro. Mukama ssebo Taata obulamu wabusookeza wano, laba olwaliro nange nkomyewo okubeera nga onfudde obujulizi mu nsi, onfudde omuweerezaawo, ompadde omukisa. Nange ku kituuti kino kwe nnyimiridde
najjira maziga nga nsula wano nga nkunoonya naye oliko kyokoze n'omusajja n'omukazi ali nange amakya gano Mukama musabira omukisa gwa Katonda sisinkana obwetaavu bwe Mukama wamponya naye osobola okumuwonya wasumula obulamu bwange okuva ku njegerezo okubulwa n'okwetaaga n'okubonaabona n'okaaba naye osobola omujja ku njegerezo Mukama nkusabye obeera omukisa. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.